Goodlyfe yakubanga hit oba kumpi waliwe batu kubanga bakuba hit buli week nga buli luyimba lwe bateekako eddoboozi lyabo we bati ne balutanga luba lugenda kukola ki luba lugenda kukola ne bazimba enkambi nga nnene nnyo ne bagaba collaborations nga mpitirivu nyimba nyingi ze tutaalabye waliwo oluyimba lwa let go lwa Vampino lwe baali ba featuring Vampino yazze I'm going to tell your mama yaze kukutezakoze nyimba nyingi ate okutanya okuyingiramu I think Washington batunde mu nyimba olwo nyimba ezayima nga radio yajjanga mu luyimba nga zize kuyimba wao oluyimba lwe bakolanga nga bazize kukola ki kuyimba kati bakoze nyimba radio yajjanga nga zize kuyimba ne bazikola bwe bati ne bagenda mu nyimba nga bali 50-50 nga radio muwulira naye nga you will miss Wizo kubanga muluyimba akola ki kati katologo gye basinze okutambulirako muzo radio nkigamba nnyo abantu nti ye muntu eyakoppa Kamiri n'amumalawo n'okusinga Bamayanja Brothers. Kamiri asobola okuwa kolabo n'akukkiriza oyimbemu asobola ogikuwa n'akuttira mu intro nga ne bw'onooyimba kitogenda kuwulikika agataako ajabulibala n'aluwamba okitegeera kati ne mboze we yali akayimba ka gundi bali luno ke kaliwa akaliwa gana Kamiri ke wabali luno Chameleone akawali luno Chameleone muganda wange olulimba lwabali luno yalutekamu ne sene n'atika Bamayanja naye ate tugira kyandi kyenkugambye kayimba ka Chameleone muganda ate kyekirisa ibo kyabadde agezaako kugamba nti mmoze alina oluyimba lwe yajjangamu n'oliira ddala kuviira mu intro n'omanya nti abasigadde abagenda okulubeeramu olina kubanga gwe Wizo bwebanga bakuwadde kolabo nga toliyogerwako mu kolabo eyo ne bw'oliba okola ki. Jose Chameleone bw'ati alina ennyimba zajja n'atuulako n'alukuba intro okuva we lutandika nga ne bw'onooyimba otya kuba n'Abanyarwanda akibakoze Abatanzania akibakoze kati mmoze radio yali replica eyaddala eya Jose Chameleone nti ebyo byonna ye character gye yakola ki gye yalina so olwalwo abasajja abo memories ze bazimba ebyaddala memories biba bijjukizo ebiba bye muba mwazimba nga mujja mutambula mu lugendo lwammwe omuntu yenna asobola okugamba nti mu biseera bya mmoze radio we twalabirako Zuwena ng'ava ewa bbaawe naddako wabbali ennyimba ezafulumaawo zonna muzijjukira kuddeeno kudde ebyonna biri mu part of memories of Goodlyfe abo abaana bayimbira Jose Chameleone ne bamuyita sitaani kamera kidwa bali bakuba wabbalaki kidwa bali bakuba amnesia baali amnesia gye baba kyakalaliza yali sirike ne bajja waliwo saga za Goodlyfe zaali mpitirivu nnyo ezijja ne zikola package ya memories zino nti buli muntu yenna yaliwo ne gwe banyumizaako toyinza kubanga toyagala kubanga ojjokole ki kubanga ojjobeewo ebiseera ebyo collaborations omwali ez'abalwabada bamwe bakubira Bebe okumutta obusi collaborations omwali ne bazza Shaks VDD naye najja n'abaako kyagamba eggwanga waliwo collaboration gye bakola ne Chance Nalubega ey'abateesi era naye mmoze yajja n'akuba natta Wizo najja n'akuba bebamu ku ba artists be Uganda bokkiriza nti bayimba ne bafuuka regional ne batuuka ku level y'okubeera ku African level nti ne ba Peace Square baatuuka ekiseera nga bakkiriza nti duo endala eri mu Africa gye basobola okutambula nayo yali Reddy and Wizo lwakuba ye babayita kutuwa yawo batambuleko bonna simanyi kikyabaawo ekyo ne kiganda naye ng'ate ebisinga babikola ki babikola so kati omuntu wajja n'akugamba memories of Goodlyfe mu kiro kimu tasobola wadde okuzikwatako kwota bintu bingi era osobola okwesanga abantu abali eyo buli kyokonako kimujjukiza ekirala buli kyokonako kimujjukiza ekirala kaakati memories of Goodlyfe zijja nga Goodlyfe yo yali emanyikiddwa nti abayimbi babiri muze radio wajja n'atuva ku maaso wabadde waliwo ebbanga moment of silence wakati awo naddala ku saidi y'ebivvulu nti Yes Wizo abadde nga ataayo ku nnyimba z'olumu naye ekivvulu ekijja nga kiri cultured ku Goodlyfe na biki bye yakola nga kibadde kyaludde okubaawo so kitegeeza nti sikasite ya Goodlyfe ku stage oba omuntu okujja nga azze kufiiringa kiri ebadde erudde ebbanga nga tekola kinga teriiwo jjukira eriko amawulire eriko ebyafaayo eriko endongo ennungi so ng'eri worth celebrating olunaku lwakera ku makya ne bagamba nti bagenda kukitegeka reaction zatandikirawo ez'abantu nga balaga nti bajja kujja babe nga bakola ki nga bawagira ekivvulu kino kitegeera so mwebale butaba bannanfuusi ne mukusudiya ku internet kokka ne mu numbers physically ne mujja ne muwagira ekivvulu so nze nzikiriza nti ekyakoze ekivvulu kino
lwansonga nti memories weziri tezogerwako bwogerwa. kyenategedde olunaku olwejjo omuyimbi w'omulembe gwo ye muyimbi gw'oli abreakinga through mu kaseera nga oli between 13 to 17 kubanga bwe bulamu obwatandika omwana watandikira okukula ng'onyumirwa endongo n'otandika okunyumirwa endongo mwe muli memories ezaddala n'ojjukira akayimba ako mwe muli obulamu obw'obulimba olina girlfriend golooza nti girlfriend nga si girlfriend n'omuweereza akayimba kakati bakamiyo they do not belong to our generation twabasanga basange naye ba Goodlyfe bano kati zonna kitegeedde lwe luyimba lwa Mr. DJ wakanyize Mr. DJ Rivers Party yafe ya senior 4 nze namayiminganga viboyo kati awe nategeedde nti Goodlyfe twe tujja tulabanga that is our generation bakamiliyoni kuba kamiliyoni back 3 yana is it 1999 kati omuntu yali ategeera by 1999 nga mukulu alina obbanga ali mu myaka nga 4 egyo gwamayiminganga ani towesiba muntu